Bannayuganda bannange kyekiriwo Pallaso still njagala kwadressinga Bebe Cool yensonga endese wano olwaleero kola video eno. Bebe Cool musajja mukulu wange ate muwe ekitiibwa kingi. Bebe Cool ye muntu kwegamba gwesikeerangako nkya mu industry nendisrespectinga oba nenjogerako bubi oba mu ngeri yonna yonna ne kwegamba ekintu ekintawaanya omutwe kwe kubeera nti Bebe Cool ye buli waabeera yadde ku talk and talk show nanjogerako naleeta erinnya lyange buli lwalireeta alireeta mu bubi aŋŋamba neewanika. Kansoke mbuuze Bebe Cool first of all, neewanika ani alina okumpanika? Bwe seewanike goonompanika? Okitegera kyeggamba? Buli omu ali mu birooto bye, buli omu gyagambye nze sirimba ne bwe ndikola ntya kusinga kamiliyoni. Ani yagamba nti nze nkolerera kusinga kamiliyoni? Tegera goli mu ebyo bye weesibyemu ebyo Bebe Cool mwana, leka young generation ekule naawe. The industry is not yours bro. Oli mukola ziristi simanya zikijimba music. We respect you guys. Tunulira bakulu bano ba Moses Matovu, Baragadi. They have given a path to the industry bro. Like webereremu naawe nkuwa ekitiibwa kingi sikwogerangako nkola byange nsiri ku speedi yo, lekera okunteeka ku speedi y'abantu abalala ate sikudisrespectingangako mwana. Lwaki onneesibako? Lwaki ndi so important? Mwagenda wano ne mulya ssente za gavumenti osegeera baaziba wazikulaakulanye industry, mwazirya ne mudda mu kumaliriza ebizibu byammwe ng'ebyase kinnoomu. Ate kati ebintu bibackfiring, abantu bababuuza ssente za gavumenti ku zinterview ate muleeta abayimbi. Nze siri mu politics, nzijja mu politics. Saayimbira ku president wa Uganda, saayimbira ku Besigye, siina gwe nayimbira wa politics. Osegeera, I don't involve myself in politics. Bwoba muli mu politics genda n'ebi politics byo, nze siri politician, ndi artist. Don't judge me. Leka Katonda yekanjajinge naawe. Gwe toli mu shoes kunjajinga Bebe Cool. Bebe Cool oli birimbe bana abakulabye naawe kati nange nakulabako ng'ozze kawempe ng'osaba bayiki ya kamiliyoni naawe. Sikutyambo oba nkutya ebyo bisimanya biki byotiisatiisa abantu. Bebe Cool, I'm a grown man. Nina abaana babiri bro. Nina responsibilities. Lekera okuntunuza mwoyo kasasiro wamwe gomwasawo owa beef okuva industry yaffe nedda n'emabega n'aba Nigeria ne batuyitako. Kola ebintu ebikujjamu my brother. Wake up, the industry is growing. Nze siri mu politics bro. Oba mwali asente tetulina abantu betugula nga aba Nigeria nga tugula buguzi naye nga ffe wabwe tetutundangayo yadde ennyaanya yadde omuyimbi yadde akayimba. Otegera bye bintu bye twagala government regulating. Mwe mwafuna omukisa n'ogutuuka ne wa president ne mutuulako naye olwababuuza ekizibu kyo kiri ki. Okitegeera oli mwaddamu njagala kumaliriza nnyumba, omulala naddamu njagala kola kino, bizibu bya ssekinnoomu. Museefaako nga nze Pallaso nyambye abaana abangi bendese ku industry ne bootaweza. Otegera mu bunafu bwange, mu butono bwange nyambye so many people in the industry ne bafuuka ba stars and their dreams came true. Naye kati gwe weesibye kunze onjogerera bubi, tompa credit. Gwe toyinza nakiraba nti nno nakomawo mu bbanga ettono ennyo ne capturing ekiremye abantu ababadde emyaka 10. Naye gwe byonna tobyogera golowooza nze sigenda kuteeka dreams zange mabega ku zizo. Otegera goba ezizo zaakoma, ze zange zaakatandika. Ate bwe tuba respect ne tugamba mbono munene bakulu baffe ebikibisi namwe mweyise bwe mutyo. Tetugenda jiba wabuyiji bagabira nga ate mwe buzoleya nodde eno nonjogerera kino. Nange nina family bro, nina abantu bendabirira bye mudda ne mukwata abaana simanyi ono ayagala omutima n'omukuba muzikamera n'omutimba ensi yonna. Naffe tugenda, nze nina abaana bempeerera mu byalo bro, mbawa ne fees basomye. Omu yakatuula P7 yali kalangaalo. Osegera teyalina na dream ya bitabo, ne bonna tebali mu mawulire. Twagenda mu bikuubo mu kikuubo ne tusomba ebintu, ne tusomba engoye z'abamulekwa baani, ne tugwa abaana batalinaako mwasirizi. Byonna tebiri mu mawulire. Twakava eGoma twaguze kilo za sukaali, twaguze kilo z'omunyo, twaguze sabbuuni, twaguze akawunga, twagulidde Don Bosco Charity Organization. Ne byonna tebiri mu mawulire. Golozolo okuba otimbye omwana w'omutima eno
si sympathy vote, si charity vote bro. Lekera okusumbuwa abantu, industry mugichafuwaza. Leka abantu batunde music, leka omuntu alise family ye. Oli atunde ekiroto kye. Nze bampita Pallaso bro, tebampita Bebe cool, tebampita Chameleon, tebampita ani. Singa nali njagala kuyimba better than Chameleon, nandi yise Chameleon. Oba singa nali nfa kugwe, nandi yise Bebe cool. Nze biroto byange si byagoba gwe. Osegere biroto byange byakunogoba biroto byange byakutuuka waje njagala kulaga nze toddamu kunjogerako Bebe cool nkurespectinga nejja kundetera okudisrespectinga. I respect you and the whole entire Gagamel family. Sikwogerangako kintu kibi musajja gwe. Naye ndiko musibyewo butalotalo. Osegera naffe tulina ebirooto industry siyo. Sigwalina otubulira simanyani gwolina kuwa music na mutunda na kutunda linnya Bebe cool kyolina okufaako okusinga lekera okwogera ku bayimbi banno. Mwalya ssente zammwe eza politics, mwalya ssente z'ebyobufuzi. Ffe tetulina politics money in our pocket. Tulina sweat money, hustle money. We hustle every day. Mwefula important in the wrong way. You're already important, bro. Already muliba pillars ba industry, you by default important. Nigo important sagalo jiska. Golozo genda kubera ombugo tula mukatebekeyo. Nonyonyole gwanga mubuzize gwanga bro. Wake up. Lekera okogero bubi eri abantu. Nkwegayiridde bambi. Nze bobanga tola togenda kumpa credit tonjogerako kuba tetukukolondangako kubeera Ugandan Music Judge Opposition. Naffe tusobola okukola listing nga toliimu. Osege naffe tusobola okukwata ensobi. Nete tuli wano kwekwata nsobi. Don't talk about me bro, I don't talk about you. Leka ntunde kaduuka kange nawe gula wakako. Mmere ya muwogo ffenna etumala buli omu asobola okulyako. Segera. Thank you so much my listeners. I know chigenda striking a controversy but whatever man ndisaka free boss nawe nako akowada bwe man serious nenkwesonya tekitegeza mbate mbunkutia. I might respect you but I don't fear you. Steged. Yes, oli ku UG Updates TV kosinzira okubanga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza gwe agalo tweyongako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola otwegatako gwe mukwano gwange tewerabirako namukadde kekakuyambako okuleetera notification message okulaga ki ekituufu ekigenda maaso tusobole ofuna notification message buli message tuteekako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ebigambo ebyowuliddeko ebya Pallaso nga yeewera nkolokooto genda maaso n'okuwoninga Bebe cool. Naku zino entalo z'abayimbi tetumanyi ki kigenda maaso naye nga ffe tutunudde butunuzi tetugenda bajajinga wabula tulinze tulabe wa wekigattira ku bannayuganda gwe mukwano gwange. Buli nsonga ebaawo mu ggwanga sooka nnoonyereza ogambe naye kino kingattako ki gwe mukwano gwange aliwo kiba nga kina we kigasiza eggwanga ye nga tukisapootinga okiwagira. Kutegeeza nti nno oli muwuliza mulungi nnyo abali emitala w'amayanja baanirizaako nnyo mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Ngenda maaso n'okusaasira abo bonna abakosefukosefu nammwe abafiiriddwako abaabwe Mukama Katonda abagumye emikwano gyange naye mukimanye nti mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku UG Updates TV.